nsobola kukudiramu wano katono kuwuliriza. Omukyalo oyo tebamukubye nedda, omukyalo oyo si mubbi nedda, omukyalo oyo si yali mu musango, wabula omukyalo oyo ali mu kulaajana olw'ensonga bbaawe bamukwatidde mbwenzi. Bbaawe yabadde mulimu ebintu oba byosekerera. Bbaawe bamukwatidde mbwenzi naye bagenze okubeera nga bamukwata obwenzi bwe yabaddemu omusajja yeekubidde enduulu n'abagano bagamba owaayi mukyala wange mumumpitire n'obulumi bunzita. Okusinzira nti babadde mu bwenzi kyayika gwe yabadde ayendako bbaawe oba yamukolako emikolo ne beeremeramu. Yes, ne balemera mu kikolwa kwegamba babasanze bakyekutte. Kati awo mwami omukazi n'ajja ow'omusajja n'agezaako okwegayirira ati basobole okubeera nga babataawuluza, obulumi busobole okubeera nga bulekera. Omukazi yeegayiridde n'atuuka n'okukaaba amaziga. Just imagine. Ebbaawo bamusanze akola obwenzi alemeddemu ebintu bigenze bubi n'ojja ng'ali mu kwegayirirako bbaawe bamusonyiwe era ng'ategeeza nti bbaawe tajja sobola kubeera nga addamu ekikolo ekifaanaganako ng'ekyo. Ekyo wali okirabyewa. Akatambi ke kano kankakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okubeera nga okeerabirako, naye nga sinabeera nga nkakuteerako bambi kankusabe osubscribinge. nsobola kukudiramu wano katono kuwuliriza. Ekisumuluzo kiremedde mu kufulu. Ono gwe obadde okimanyi nti oyo omukyala mufumbo? Nyabo obadde okimanyi nti oyo omusajja nti oli manya obadde okimanyi nti oli mufumbo? Ekisumuluzo mu kufulu ne kitava. Yagenze kubba ku muka munne mpola mpola, ekisumuluzo akikutte akiwagise mu Solex, munnaayo okusikamu ekisumuluzo nga kyali kivuddemu.